Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo enkya leero era nenkwaniriza ku program parliament yamwe okujanjula nze Sam Kazibwe nkwebaza mirimu gy'otusizaako engalo wiiki eno yonna nkusasira gwe afunye ebizibu ate era n'enjuzayeza naawe atuuse ku buwanguzi. Wiiki eno mawulire gawerako wano n'okwetooloola ensi. Olunaku lwa leero z'empaka ez'akamalirizo ez'amasaza ga Buganda. Empiira gino girina kivubo era Ssaabasajja Kabaka asiimye okubeerawo ku mupiira guno ng'essaza erya Ssingo litunka n'essaza erya Bwekula. Amasaza gano ga muliraano ge gagenda okutunka mu mpaka ez'akamalirizo tufuneko omuwanguzi ow'empaka z'abasaza, omuwanguzi ow'empaka z'amasaza omwaka guno. Songa mu mawulire amalala wiiki eno ebaddemu enkuba mpitirivu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era enkuba eno nevaako emitawaana masekati ga wiiki mu disitulikiti y'e Queen eri mu buvanjuba bwa Uganda. Abantu abakunukkiriza mu 10 be baafa ettaka bwe lyayigulukuka ne libabuutikira oluvannyuma lw'enkuba eyatonnya ennyo. Ate wano mu kibuga Kampala abantu 4 bakakasiddwa nti bafu olunaku olw'eggulo wano mu Kisenyi. N'ebintu bingi ebyayonoonese nga bino byonna byavudde ku mazzi okuyitirira ne ganjaala ne gayingira mu maduuka n'ebizimbe ebirala mu kibuga Kampala. Songa mu mawulire wabweru w'eggwanga mu ggwanga erya Tanzania akakiiko k'ebyokulonda kamaze okulangirira ebyenkomeredde. Jo kalangirira omuwanguzi Zanzibar, President we Zanzibar abaddeko Hussein Mwinyi yawangudde ekisanja kirala n'ebitundu 8 ku buli 100. Kati olwaleero balangiridde ate President wa Tanzania eyawamu Samia Suluhu Hassan afunye obululu 97 n'obutundu 6 ku buli 100. Bw'oba obifunza ogamba 98 bwe bululu bwawangudde nabwo Samia Suluhu Hassan. Bwe tugenda ku bifo by'ababaka ba Parliament ku constituency 272 Chama cha Mapinduzi wanguddeko constituency 270. Ekibiina ekya ACT Wazalendo ne kiwangulako ebifo 2. Ampuliriza kone bomba tekamu katona afe mu studio naye agwe mawulire agakava Tanzania wano wetwogerera ACT Wazalendo efunyeyo ebifo 2. Ampuliriza ono jukira nti ne presidential candidate waabwe Mpina yajjibwamu mu Lwokaano nga memba w'ekibiina kya ACT Wazalendo awakanya engeri Mpina gye yaweebwa kaadi y'ekibiina ekyo. Mpina yayingira ekibiina ng'ennaku z'omwezi 5 ng'ennaku z'omwezi 7 ne bamuwa kaada y'ekibiina okuvuganya kuba president. Yali ava mu CCM. Omu ku bammemba ne yeekubira enduulu mu kakiiko akafuga ebibiina by'obufuzi teyakomaawo n'agenda ne mu kooti era bw'atyo Mpina n'asazibwamu. Kati ACT Wazalendo okwawukana ne Chadema yo yakkirizibwa okuvuganya ku bifo ebirala. Efunyeyo ebifo 2 ku bifo 272. Chama cha Mapinduzi n'etwala ebifo 270. Chadema kyekibiina ekibadde ky'opposition kisinga mu Parliament mu kulonda kuno tekibaddemu kubanga bakiwera. Ampuliriza ago ge gava ku muliraano mu ggwanga erya Tanzania. Songa ate eri mu Sudan ey'e Khartoum gabadde mawulire gannaku oluvannyuma lwa RSF okuwamba ekibuga El Fasher mu North Darfur. Abalwanyi baayo bakakkana ku bantu ba bulijjo naddala bakaddugala ne babasanjaga era abattiddwa mu nnaku nga 2-3 okuva ku Sande babadde bakunukkiriza mu 2000. Wetutuukidde olwaleero omukulembeze wa RSF Hamdan Dagalo ayina be yakutte okwenyigira mu kitta abantu ekyo era yafulumiza akatambi ng'alaga nga bagenda okubonerezebwa ng'aga nti eyo si enkola yaabwe aba RSF wabula abamu ku basajja be basazeewo okulwabwa okutwalira amateeka mu ngalo kubanga waliwo eddwaliro erya Saudi Hospital bwe balituuseeko tebaataliza muntu yenna, omulwadde, omujjanjabi, omusawo, ayerawo, buli omu bamusanjaze. Gegamu ku mawulire wano n'okwetooloola ensi. Mu studio nina Honorable Michael Kakembo Mbwatekamwa, mubaka mu Parliament owa Municipal y'Entebbe,
tuyina omulodi wa Kampala Salongeri ya Silukwago, tusubira Honorable James Kakoza, tusubira ne Honorable Kasule Sewonya. Honorable Mbwateka mukatandika na buza kubatuuliza. Sebo Dr. Neyanziza nja kutwala mukisa guno okwaniza Salongo Munange mukulu wa Ngeri ya Silukwago n'okubuuza ku bantu b'ekibuga ky'Entebbe kusingira ddala okubeebaza essanyu lye bandaga nga 22 nga mmaze okunominatinga nga omubaka wa Parliament w'ekibuga ky'Entebbe anoonya ekisanja ekyokubiri ate era nebaze abo bonna abatusabidde. Onkoze bulungi leero bondeetedde omukulu Salongeri ya Silukwago nenzijukira bamukamira akabwa mu maaso ge yali mu kooti nga mpolereza ku musango gwe nali mu ne Rosemary Tumusiime. Njagala okutwala mukisa guno okumwebaza atera mu butongole ne bamukamira akabwa ati nze mbwa tekama kati musango mu kooti bajja n'embwa nga zo okujoga baloya bange ne bagamba embwa tugikamye ne bakamira Lukwago musajja watu embwa mu maaso ne mutola Salongo wange ne agume eyo sitago gye tuvudde nno wala vula abambo otusanga tugamba no wali okyogamba nti ye tutambula olugendo luwanvu ne baganda baffe bano mu byobufuzi mu ggwanga lino so sibitandise jjo onaku lwali twali tukanyiza ne Rosemary Tumusiime yali gwe tuwangire naye omusango nga tukoze endagaano nti musasulanga buli mwezi era buli mwezi nali musasula $5 million, $10 million, $4 bwentyo kumala myaka emeti emyaka nyo gimaze mu parliament sente ngapitirira kakati byawulidde ndowooza nti Kakemba alese DF mu kibuga ky'Entebbe ya nominate bakansala bonna aba meya buli kimu alabika alina ssente n'akyusa endagaano gye twakola Rosemary Tumusiime Jumakola n'omulodi yokusasulanga buli mwezi installment za buli mwezi nabadde ndi awo nasasudde ssente ku Lwakubiri mu banka eza installment yange $3.5 ku Lwokusatu ne bajja ba court bailiff bakirunda nti bali under instructions okubanja to zero balance tebaagala bya installment osasudde emyaka 5 ne sente tezigwayo ezaali sente nyingi baloya bazimanyi ne badde sigaddeyo obusente butono million nga 31 ezadde zisigaddeyo nga zaagala mu cash zaali million nga 31.9 nentugatta ne kwa round figure million 32 nimbagamba bannange munguminkirize ko lisiti yino nasasudde gyo nti de wali batuwadde instruction twagala zero balance sibya bank tebanjo dibazere balance nambe ya maje wange nga banjola ku kamotoka misinde ku police Entebbe kuva ku DPC Kampala kwa airport nasibide ku Trade Tower banjiribiza naye njagala okwebaza mikwano gyange abakutte twabanti tuweza million 3.2 ekigenda kya Rosemary Tumusiime ne kifa ne tusasula sente zonna era kati ndi abutaala so njagala okwebaza abantu b'Entebbe n'abadde byabadde omaze kwewandisa nga maze okwewandiisa byabadde weekend eyo yetuliko erosi lwa mukaaga weekend eno ku Lwokusatu ssebo nabadde mu high court weekend eno njagala okwebaza bansabidde ate njagala obakakasa nti kati ebbanja tulimazeeyo abamu badowooza twati abata omukazi takyabanja Kakemba alimba bulimbi naye ndowooza bakikkiriza nti ebintu si byakusaaga ne mwannyinaze Tumusiime tabadde mu muzannyo sente abadde azifuna era abadde azaagala era nazimuwadde nenzimalayo katugenda mu kalulu nga chapter tukoze eki nga tobanjibwa nga sibanjibwa kaliwa kayingira obanjibwa kali nakayingira manjibwa era ngo maze ekisanja kyonna nga nsasula Rosemary Tumusiime sente ze era nazimazeeyo ndowooza ku Lwokusatu lwa wiiki eno million 3.2 ezabadde balance obadde omusasula kawumbi mama babo baloya bakubule kyetwagwako gwali muliro gwennyini sikitegeera kino omulodi bwoza kuba ebyo ebyobufuzi mwataka mumanyi n'ebigambo bingi ddala zikiriza mbalamuseeko baganda bange bwe tuli wano mu studio ate ne banna Kampala bannayuganda bonna gye basinziira okuwuliza be Kampala mbalamusamu akensuso yabasaasira gye bujjakawo embeera gye tuyitamu naye sooka onzikirize nkozesa omukisa guno okutegeeza abantu b'obutale buno busatu obugenda okukolebwa mu kibuga Kampala Gaba Usafi wamu ne akatale ke Kamwokya abakulembeze b'abasuubuzi mukole ekyo n'ekisoboka stage eno gye tuliko nkulu nnyo okuba nti abantu baffe abali mu butale be bali mu register kazibwe n'abatuuliza tusanze obuzibu akatale k'Ebusege olwamala okuzimbibwa abantu ate abamu nga sibali ku register sibe bali wano ku round about ate nga bebaagala okusooka okufuna emitaala so obuzibu obuli awo lock ups ezo zimanyi okwewandiisibwa ne waffe mu kitongole tetulina nti ba angels be bawandiisa nabo basobola okukola ensobi mulimu abakola ebyekirabayi
bazigabe wandege yang mungeri yekiraba so usafi mukimanyi bulungi so chairman Gabriel msi awe gaba wamuno wakatale n'abalala n'aba usafi abeka moja mbasaba abantu bafa bali mu butalo be baba babera ku register basobola okuganyulwa mu nteeka ya World Bank neyo kuzimba obutale buno kubanga butandika mu mwezi gw'okubiri omwaka ogujja. Wabale unaboka kosa boza kubatuliriza. Neyanziza okumpa omukisa mwami kazi we ne baganda bange bendi nabo nti je nkike waffe Tanzania ntebulira kinyuma afunye 98 ku 10 Suluhu Hassan akukumbi mu Ruganda bagamba kinyuma naye ate mpo mukisa mbuze ku bakaduma ikirabu je nayingiramu yaba Lukwago nagivamu manyi life ina saiko waliwo gyogenda nga toyaga genda ye ngo otusi abakadda bampa omukisa Lukwago nembwate kamwa kati wabalese kati nabalese si balonzi bo kati nagenze mbalonzi balaye emyaka nkaga daba n'okuvira ddala mu ssomero Kampala High nga ye ali mu kika kya njawulo twasomanga naye nga alina ka pisto akulimbo undi yali chairman wa nusu bali aba UPC ababanga n'obutowa no abadenga wanjawulo n'okutuusa ya buli kaseera bana government eri mbo yinza bwati otava mu government nusu na UPC bwe baje abakadde bange bode bankubira amasimu n'ojjaddi ne maganti tebanatugulira banatugulira ennaku z'omwezi nga 10 nja kutandika okubakyalira baleke kweraliikirira naye nga of course nsubira nti batunakwataganira wamu ebimu bijja gonjoka okujjako abantu bange beekabula Mukama yatuwadde ku nkuba tuwadde bubi so abantu bange mugende mu nnimiro abalina amavunike bagakube kirabika enkuba gya etuuse nankubadde entono naye akatono kazira mu liiso mukyalo ntono entono wa Elias Lukwago oyayitiride abali mu Kampala nga tubonabona nayo omuliro tutandikira ffe tugyetaaga ate mugifuna mwe temugyetaaga kuba mwononera badibudabudibuzi enkuba ya toleseganye omuliro njalo tutandikirawo amazzi gazeemu okwanjala byampona ebigambo byatuweddeko byonna ebisinga tuzze tubyogera era akaseera ke tulimu ke kaseera ka moment of truth bwogeresereza olugero lw'abaganda oba okudaalidde abali mu mbeera embi nti eryokanga netonye oba bakudaalidde naye nga akaseera kano twakalaba nti kajja kubeerawo abamu ne batuyita abalogo abataagaliza abali awo abali ne fitina nga oli musiraamu munno omuganda munno munnamasaka munno buli kyonna munno simanyi oba ne Kampala gye yasomera ng'ono Kakooza naye ne tubagamba bannange bino byakuteekerateekera kibuga kanjeko n'enkofiira eno mukulukazi bwe oli musajja muyivu nabana abayivu bali wano mu butonde bw'ensi waliwo ze bayita sensitive ecological zones katomala gazizanyiramu sensitive ecological zones ng'ogenda ozikwatako nga mumaze okukola ebintu bingi nnyo kyovulaba abakugu bateekawo gye bayita Asia environmental social impact assessment nti muteekeddwa ojjukola nga temunnagenda mu ze bayita ecological zones okuzitampalinga nazo si kifi kye twatunuulira tetugaa ebintu bino byonna bikolebwa sambala nakivubo corridor eyo nga bw'ogiraba ye major draining corridor eya downtown Kampala wano olede nga tulina obuzibu yatampalingibwa nayo ng'akasigaddewo kalera ka mwana tulina kakuuma butiribiri kye twava tukola Kampala drainage master plan eya 2016 tuga tunaakola tutya era nga tuli beegendereza nnyo ku nsonga eyo naye bano gye baava sambala nga buli kimu tebalinako kye bagoberedde mutendera nagumu gwonna mu mateeka tulina NEMA Act eya 2019 erambika bulungi nnyo bwolina okumanaging ecological zones kazibwe n'abatuuliriza ne baganda bange abali wano ekyakolebwa Hamisi Kigondo n'abanne nkigeraageranya Ntebe eri grade ki eddwaliro grade B kuliko ICU
tekuli ICU kakati kwe kwata omulwadde w'omutima nogagenda mu operatingira mu ntebe grade B tewali ICU tewali ki nze nagende yindi yokonjanja bomugongo guno ne bamanya nti area gye bagenda okwatako eri ku central nervous system ku mugongo bagenda okutwala mu theater nga n'ebyuma ebiri mu ICU wali bikulinze ecological zone eno gyoba ogenda okwatako ngeye nakivubo kubanga ku operatinga mulwadde ng'ogenda kukwata ku sensitive area oba mutima oba ki noga nti area eno gye tugenda okwatako bw'amazzi singa tunaagatataaganya entambula yaago ekiddirira ki bye bino kakati bye tulimu ne tubibawooningako ne tubagamba ffe tuli beeraliikirivu bye tulaba ebigenda okuddira bye bino n'ekisinga okubeera elementala ekya bulijjo kwe kugamba nti bw'onooba ozimba guganaayitawa nibyo byonna ne bibuusibwa amaaso kakati ekiriwo era ffe kyetwalabirawo tubagamba bannange enteekateeka teriza kuzimba mwala era bakakoza bano babeeredde babi nnyo eggwanga lino muli baabulabe ennyo kakoza ne gavumenti yamu ebbaluwa wange ewandikiddwa mwami Yoweri Museveni ng'awandikira Nabbanja ng'agamba hamba mukkiriza akole omwala ogwo mwalimu ekigamba nti agenda kuzimba amaduuka waggulu era ekyo kyekyali ekinyusu ffe kyetwabaga nti guno omwala tebagenda kuzimba mwala Agnes agenda kuzimba akeedi kati abantu bakirabye bulabi ng'ennimi zisonzi waggulu baga emwala ki ogwakalina guno era amazzi gagenda kwambuka gatya eyo mukalina waggulu nga buli batandiko kiraba ffe kyetwabagamba olubereberye ate ekisinga n'okunnuma nti ne bakulembeze bannange bakansala nakitwala mu kanso opposition bano awo tonenya kakoza awo kakoza era ayinamu omukono kiyinza kujjamu omukono gwa kakoza kiyinza gujjamu kubanga bigambo ebyanjogererwawo ng'obiraba abamu tebali bokka ate n'ebyendaba ebire bigenda mu maaso nga Amisi Kigundu ne banne balina bye bakozesa okunnwanyisa toyinza kujjamu omukono toyinza kugujjamu naye kankubulira ekyaliwo nembalambikira bulungi nembalaga eripoota nene omwala history y'omwala kilomita 9 eka 72 nga bwe bagenda okugabako ebyapa nga bwe bagenda okukola bikibyo nabagaba bannange tulwane ffe tufunvubire olwo nga nebbaluwa ya Museveni tennajja kuba ebbaluwa ya Museveni ejja mwezi gwa 9 naye nga eno ripooti nagitwalayo mwezi gwa 4 nembagamba byenda byeko wano bannange tulina okwesiba 2 tulwane ng'abakulembeze abalonde fe abaliwo ng'aba custodian ba assets z'abannakampala bannange bamala amamiima ku gundi mu lukiiko olwo olwakubirizibwa sipiika Zahara Maalabirika ne bagamba nti bw'okyayagala emyala egiri open bwegiti bw'okyayagala embeera efaanana bweti ne bagamba mmwe guno tebazimba mwala ne of course sijja kudda nnyo eyo ekyasinga era okunnuma mu mbeera y'emu bwe badda ne bagamba oyo olukwaga alwanyisa kibiina kyaffe alwanyisa kibiina kyaffe ne baga yiyi lwenwanyisa haamu okuzimba ku mwala okuteekako ebintu bino mba nwanyisa kibiina naye nenkola ekyobuvunaanyizibwa nempandiikira sekuritale jeno mukulu Luisi Rubongoya munga omusajja mukulu ne musaane muga tutuule ensonga zino tuzimulungule tulabe bwe tulwanirira aseti yaffe eno naye ekyembisa afuna kuddibwamu of course namanya nti yali busy era oluvannyuma nayogerako naye nangamba tujja kulaba bwe tukyandolinga lwakuba tubadde tutunafuna kadde nayogerako naye ku nsonga eyo kakati ne tuddayo mu kanso bakansala ne bagamba lwaki otuvuma lwaki otwogerera nti twatunda omwala nembaga si wali tabu nabagamba bimenyewo nentula wali ne bankubanga akaana akato nensirika bwenti oyo deputy speaker ne speaker bimenyewo nga ninga akaana akato n'oguguba nensirika nembaga tewali tabu nze mukole ekintu kimu bwe kiti muyise resolution ega nti hamu byakola bimenya amateeka tumukwate ng'abamenyi b'amateeka bwe bakwatibwako kubanga bagenda ne bamenya awo wali ojja kwetonda mbagamba mbabulira ekiddako muyise resolution ega nti hamu byakola bimenya amateeka muzeewo ne resolution gye twali tuyisizza muyise ne resolution egamba nti kyetwali tutandiseko kubanga obukulembeze bwange ng'executive yange bwali butandise ku prosecution ya hamu ne tufuna ne warrant of arrest ne tugulawo file mu kooti ya KCCA
ne charge sheet nga weri nga zimbye nga atandikidde no mwino emali y'abantu eyononese akirira ku mwala gwe na kivubo nembaga tuzeewo warrant eyo tumukwate kubanga Frank Arusa nga acting executive director yali alagidde ba director babiyimirize ebyo prosecuting harm nembaga bannange tukanga vure Rusa ne harm tumukanga vure nolemerero nembaga mwe muyisa resolution eyo nja babulira ekiddako council we yakomaawo temudangamu najabula ka speaker najabula sign dai no kutusa olwalero ogirinze ne bwogamba nti eddemu etulete sobola tasobola kujiyita kati kye kinzo kolebwa anti we wali obuzibu nti abantu bafa exactly ekisookera ddala abasuubuzi bampandikidde isase kitto abakasiita n'abalala bazze ku stay hall tiimu yazze ennene abasuubuzi abafiiriddwe emaali yaabwe nange nempandiika ebbaluwa nempandikira kasiita nempandikira new generation eya kabanda futa abakata ababakulembera katongole n'entale n'abalala bonna manyi balina enkayana zaabwe naye luno olwoya lwa munyendo ffenna tukwatisize wamu nempandikira abakulembeze be tukulembera ekibuga minisita wa Kampala executive director n'omumyuka we ne ba director wamu ne RCC muganange mawuli alule ne abakulembeze abalala ba speaker minister wa Kampala namba wandikidde bombi then ne speaker n'omumyuka we then nempandikira ne mayor Uhuru wamu ne bana abasuubuzi nga bwe ngambye tutuule ku Monday ku saawa 4 Monday nejja kyekipya kati kwe post kyekiriwo ekipya okwosa enkya tutuule n'abasuubuzi abo bennyini abafiiriddwe emaali yaabwe kubanga kise kitto kye basabye ate nga nange byenzikiriza mbiri ebintu bisatu ekyokuyimiriza ebigenda mu maaso nti enkuba tuli mu season ya nkuba abantu bakyafiirwa emaali yaabwe buli kire ky'enkuba lwekikwata emitima ne gibewanika kati tonya buli lunaku tusobola na kwebakanga nze newunya n'okwewuunya abantu nga Hambu asobola okwebaka ewaka ewuwe nga abantu bafudde we bati abantu bana bataano ne bafa gwe ng'osobola okwebaka nodde waka n'oli ekyeggulo emaali y'abantu n'etokomoka bali maziga ne balajana so oyisa olukiiko ku Monday ekisooka ensonga ey'okubiyimiriza ekyo ekyokubiri okulaba nga abantu abo baliyirirwa guno mwalandi gwakubiri in fact kigenda mu gwakusatu nga emaali y'abantu etokomoka abantu tebayinza okufiirwa emaali yaabwe nga tebasasuddwa bagenda kusasulwa batya era njagala kubasaba sekitto nammwe abasuubuzi mwenna abakulembeze abantu abafiiriddwe emaali yaabwe mujje tutuule ku stay hall n'abakulembeze bano tusalire wamu amagezi nze obuvunaanyizibwa mbuyina mu kawaayiro namba 11 aka KCC Act nga Lord Mayor okuyita olukiiko olufaanana bwe lutyo olukwata ku nsonga z'abasuubuzi protecting business interests obuvunaanyizibwa mbulina mu tteeka so ogwange ngenda gukola nga bwe nzize ngukola kakati nja kubasaba mukulu Sekitto ne bannammwe Monday mukunga abasuubuzi abo bonna bajja ku stay hall njagala kukiwunzika bwenti ham n'okutuusa kati asirise kyewuunyisa oyagala avemu eddoboozi oba oyagala ajje mu lukiiko lwa abadde ayogera nnyo ne ku mikutu gye ng'ateekayo n'agerega laba kwago byalwanyisa laba kino nekino nekiri nekino nakati asituka ayogera agambe nti bannanga abaso n'ekigambo kwetonda ne kibula oyagala agenda ku mutimbagano anti yaligezi bw'aba tasobola kufulumya ddoboozi oba ku rediyo oba kuki n'ekigambo nti bannange gunsinze kwegamba oliwo ejjooga eriyitirira n'ekigambo abantu ne balajana bwe bati abantu ne bafa mukyala Nabbanja prime minister ne spokesperson wa government in fact government eno na minister wa trade ndoza nakoma okumanya minister wa trade yali Amelia Kyambadde ne kati ndoza tebalina minister wa trade Nabbanja wuna atuusa togoberera nsonyiwa okwanjula guest wo mwana w'omwami Kibirige yagamba nti gyakola saagamba sebo mpulira agamba nze nakoma okumanya nga bamulonzi agenze mu electoral commission ne namanya nga agenze mu commission nga commissioner mpa information nti yamaliriza agenzewa ompe empya nti yamaliriza agenzewa Nabbanja kakati basi eri baali bamusindise ku secondment yali ku secondment kakati Nabbanja yeefula minister wa trade abasuubuzi Drake nga ayongeza emisolo n'abalala akedi zozo ziraba basiiba beekalakaasa etteeka lye twayita landlord tenant law baagano dituukiriza tebaba wali siita aba Drake bayanga n'abalala abasuubuzi babongeza 10% buli lunaku buli mwezi buli ddi kakati Nabbanja yabasuubiza ngenda bikolako minwairo emisolo gyabwe emisolo amini gye bajja babateekako emaali yaabwe esibiddwa mu bondi esibiddwa ku gundi babakutte URA balemeseza kakati Nabbanja
talina lwe yali agambye nti minisita wa trade una agenda kutula ye yagamba ngenda basi sinkana mulindeko nja baddira ndoza at least Museveni be yawuzaako buyinza ku butono Nabbanja awo yamwawulizaako butono ne minisita wa trade nze simanye nali nnyaka tisijja kulimba kakati embeere eyo yabulabe mu kaseera kano kwe tulimu okubanga abantu kutandika naawo kuba mukama wo bamulumbye soko bweza kubatuuliriza banaffe mbalamusizza abatuwuliriza solo batusebunyage manya I work in public interest. Kitegeeza kyekyo mu Luganda. Okolera bantu. Kakati kyamazima twagala na kusaasira. Nate tusaasira naddala abavubuka baffe enkuba byasanze mu myalanga bebase ne batwala. Ekyo wano mu centro tukimanyi nnyo abantu bafa abamu bajja ne bakola ebibanja mu myalo egyo awali safe alowooza nti wali safe ne beebaka ate beebaka nga bataddeko bye bataddeko kale enkuba bwejja wabaddeyo nobalaba tubamanyi ffe Kampala tumulambula ekiro n'emisana mwe musebo mwebaka naye ffe ekiro mumba mutunula tumulambu ate asibosezi bw'oba onookulembera eggwanga erina okubaayo abantu abatunula ekiro kyonna saawa yonna saawa yonna kakati abantu baffe enkuba yazze tebategedde ati yatandise mu 7 kakati ate awe wayite matumbi budde kakati ya buli gwe basanga mu state eyo enkuba emutwala butwaza ate bakita offroad yayiye amazzi mangi mu kaseera akatono kakati run off yabadde y'amaanyi bantu bafudde era kitalo ddala ebintu byayonoonese kakati Kampala omukulu abadde anyumya tetwagala kunenya kuba waliwo kyonenya twagala solution kuba abantu baffe baludde nga bainvestinga abakulidde mu kibuga bakimanyi awali paaka empya ndoza yalinga Rwamuza area nti ebifo ebyo babirekawo azisooka awe okunywa amazzi agava Old Kampala n'ensozi ezidiridde awo Lubaga n'abalala then ne New Kampala era esookawo area yaffe akyogedde bulungi nti abantu bagenda nga benkurukinga paka lwe babimalawo myaka gino 3 in fact ono kakoza ateka kuba amanyi ennyo Kampala High ye yalinga ebizimbe ebisemba yeeno n'agakaani awo naawo nerukwaga bimanyi naye esomera obiwaawo awo mwayitanga mukasenyi enoona wakisekka twalabanga nekiseka naye yakola encroachment ekyo nekyabanga kisenyi seka twayitanga mu Sakala tebereza neni yali yakiseka yali mu Sakala Sakala yes babuulire Sakala kitegeeza akati ebifo ebyo bigenze bifunzibwa ne Nakivubo oludda luli Nakivubo stadium oludda luli olutali lwa wino nayo kisenyi yakyava bayitayo mu kisenyi ng'ebisenyi mu nsi abantu gye bali sensitive ku bisenyi temuzimbayo so ekimu ku gayinizi z'emyaka 4 kutwala bisenyi ebyo kakali kankulage obuzibu buli mu Kampala abakulembeze eyo bali ate ekyomukisa omulungi etteeka lyabawe bano babeera n'obuyinza balina obuyinza ate mukulu twagatugambye nti bo bennyini bakkiriza ne baga nti n'akakasigaddewo omukulu akalye baani bakasalazi mukanso kanse y'abantu abali presenti nga bano abakabakati abawejjere abaga nti bannayaka nakano akantu ketubadde twoleza in fact ekyewunyisa nazino emmotoka spare part okugenda awo bakita kiseka market
kuolezaawo spare part nga bamuoleza wali mu myalanga nga bamutukuza be bati nga bakuddiza waniki ng'olaba oza kipya nabo kwe kusembera wali nti nakana akasedde gadde yeeno so kakati abakulembeze nabo bavudde nabo bagoberedde abasuubuzi kuba abasinga okubonyaabonya Kampala be basuubuzi abagagga newe muyisa pulaani kati bayisanga zi pulaani okuzimba go down wansi nga za parking basaayo ki maduuka pasayo maduuka tebereza ozimbya kumpi n'omwala naye ate ozimbye floors 3 baba bazimba basekawo basirikale baba bazimba abakubya pulaani tebaddeyo baconsulting tebaddeyo mu kise kanso osanga wansi bakoze petition naye yogera ku failed state kiki twogera ku bukulembeze obuli mu kibuga simanyi wadde lukwaga bulimu twogera ku bukulembeze obuli mu kibuga sijaga nti unfortunately nebe bali mu buyinza mu Kampala the opposition kiro kyogedde for the last sigambye akali tubuuza kuliko mugaga wa opposition kuliko mugaga kwabo opposition ampuliriza tukyali fenna mu program parliament ya Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeeza Buganda bonna nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako eri Obuganda olwaleero ku mupiira ogw'akamalirizo wakati wa Ssingo ne Bwekula mu kisaawe na Kivubo essaawa 7 zibasange nga mutudde mu bifo byammwe Ssaabasajja Kabaka awangaala ebirangiddwa ow'ekitiibwa Israel Kazi w'Ekitooke minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Winners Sacco ekuga nti oggulawo obwa memba n'emitwalo 2 otandika okuganyulwa mu bino wamango okutereka nga tosaliddwako ssente yonna okwewola ku magoba amatono memba aweebwa ebbanga eriwerako okusasula looni okutereka n'okugyayo ssente ng'okozesa simu yo okulondoola byonna ebikolebwa ku akawunti yo ng'okozesa Winners Sacco app bamemba babawa ssente okutuuka ku bukadde 200 baaniriza abasuubuzi ab'amaduuka midaala abatakisi ababooda ebirawo by'emmere saloon n'emirimu emirala ab'ennabugabo Kiseka Owino Kisenyi Nakasero n'ebitundu ebirala mwenna babategeeza nti eno Sacco yammwe ekitebe kiri ku BBC building Nabugabo okuliraana shauri yaako ekisenge 63 ne 64 omwaliro gw'okutaano balina n'ettabi ku kizimbe kya Top City Plaza mu Kisenyi okuliraana Ham Shopping Mall okuba ku eno 0200 mwendemu 2 86 olwoni ya WhatsApp 0774 0 66 70 bw'oba olina obuzibu bw'amagumba nga gaseeseetuka naavuzi nga zikutawaanya oba olina obulumi bw'omugongo jangu ofune obujjanjabi kye bayise massage therapy treatment era banajja kubasanga Kawempe ku 5 mu maaso ga katale simu 0764555835 Speed Plus Holdings Company Limited basabaza ebintu okuva China okubireeta mu Uganda batika container number bw'obeera bw'omu fuuti 2 ne fuuti 4 balina warehouses eGwanzu ne Yiwu ate ng'ebintu byomwe bikuumibwa bulungi basobola okugatta kuba suppliers ate bakugatta ne banno bw'oba tojjuza container bakuyamba n'okusindika ssente eri ba suppliers ebintu mu nnaku 21 biba bituuse mu Mombasa ate mu nnaku 5 biba bituuse mu warehouse e Kampala bakuwa house bill neweekolera ku nsonga z'omusolo mu bwangu ojja kubasanga William Street maaso ga DFCU Bank Numark Towers ekisenge N10 1 oba okube ku 0702 20 3820 oba 0772 530 24 hono bakasula yes akati solution nakati sawa zino enkigo zitandise okutuula tulabe mu ofisi ya prime minister ate prime minister kusooka lwa mulodi olwabalaza ewa prime minister okutuuza enkiiko ezo eziba petition abantu babasabye sikuwamba buyinza bwa minister sikuwamba buyinza bwa honorable mwebesa minister ono prime minister yakola kubigwa tebiraze anti tukiza ganti abamali kuwandiika bigwa tebiraze bambi enkiiko zobadde omuwayiriza nti yawamba obuyinza bwa trade bwa minister wa trade abantu abasuubuzi baba basabye bekubidde enduulu babekubidde enduulu ewa prime minister nalyoka atuuza enkiiko ezo era ebbaluwa oluusi zimalawo omwezi w'ebiri nga tanafuna dakiika era olugifuna abasuubuzi abo ne bajja minister yani wa trade muzeeyi mwebesa era addirirwa mukulu Bahati minister ne mukulu Gume
bali basatu balamba so fwe gwanga lino lya office ya prime minister egendo bitulamu in fact yo kyekola kwe kuyita aba trade neita KCCA neita URA neita abakwatibwako bonna ne batuula ne bagonjola ensonga ate ensonga za Kampala tezebaka bula kikawera we kiguddewo kati tuli babadde mu balandlords kuongeza rent na kukunganya kasasiro ate ne bakubako olina kubako mitwalo nkaaga za kasasiro mitwalo nkaaga za masanyalaze mitwalo nkaaga za matala kugamba ebintu bwe bityo kakati kino ekyamataba ekipya in fact no prime minister wakoba mutumye mu Egypt etaliwo naye wanatukira bwati ajja kusanga enchiko zitandise ekyokubiri naye nkuba yoterinda n'olwaliro egenda kutonya yes anti mugamiti meetings zigenda kutonya omusuubuzi ali mu kikuubo wali ali kunabuga azigenda kutola okuva olwaliro ndowooza naye bayinza okuba bakuyise bayisa tano baluwa yatusenda mu office oyinza okuba ebbaluwa yeetuse mu office omanyi ebya emergency tebirinda ebbaluwa etambulira bwemuyitaja nsuubira nti banamuyita najja kubanga kino ekintu akinamu omukono gw'amaanyi be bayinza okulagira encouragement nekendeera kubanga teri ne Katonda yennyini tasobola tusaasira ng'akoze Kampala wansozi naye mu kikko gye yateeka Kazambi gy'alina okutambulira ne byonna ebifuluma mu bantu ate ffe ne tuteekayo ki tuteekayo amayumba kibanga bw'oteeka olusozi lwa Naggulu wansi eri gye wansi abamanyi Central Rose Church weri eri wansi n'oteekayo ennyumba ebukoto ng'okimanyi nti enkuba buli lwetonnya amazzi tegasobola kwambuka eyo gye galina okusibira amajama n'amayonjo springs zigukira eyo then amajama ne sewage line bwe zaabika ejo zigukira so nze ndowooza nti abantu baffe nsokoddeyo ku lukiiko lw'oyagala okuwa essuubi sitegedde obulungi mwamikazi enkiiko zitandise omusuubuzi afunye ekifaananyi ki bano kati nga bakasiita bafuta baani babasangewa kyenyinza okugamba kati ti President Museveni amawulire yagafunye ekyokubiri n'agamba enkiiko zituule ezabaki agenda okukyali abakwati bako ensonga agenda okukubiriza olukiiko olwo agenda kubeera Right Honorable Kasule Lumumba akati simanyi balala bayise naye atugambye nti enkikazi waliwo ekigenda maaso enkikazi ise era nsuubira nti ne mu lukulu kwago ajja kuyitibwa kakasa naye alina okuyitibwa naye atuule mu nkiiko ezo kuba kino tekikwata ku tekirina kibiina nga bwagambye banne bamugana omuga nti oyagala kuba kibiina kya nuupu ekyo kitagale kukyogera naye aba nuupu bamugamba nti oyagala kutukuba weetonde n'okwetonda lwaki otugamba n'agaana tasobola era abakwetonda yandibasakiririgo nti njogedde amazima then ng'etondere mmwe bennyini mwe mulina obuyinza bakansala okugamba ku batekiniko nti ekyo kye mubadde mutandise mukisazeemu then bwe bakola ekyo then ebidiridde biba bya tekiniko kyekiragira ekyo kwe babadde okutambulira katono nnyo nti yes kale bakola ensobi naye akazita akasinga tokateeka ku bo kaviira ddala wa mukama wamwe yawandiika ebbaluwa bo ne bajjuuliriza yes President Museveni yawandiika ebbaluwa ng'agiwandikira Nabbanja n'awandikira minisita wa Kampala then bano ne bamaliriza anti lwaki akazito kangi kumu kuba mwe mugamba mukolera bantu bano tebakolera bantu waliwo omanyi kazibwe kankirambulemu katono ku information yano South Africa yayinako ekizibu kino ekya Gupta family era ayogedde ku bagagga bano nga bali mu government President Zuma yennyini ng'ayina abagagga bayitamu okutwala ettaka mu buga Cape Town n'ewalala Gupta family eyo ba brothers ne bakola effujjo ly'amaanyi actually yali tabayitamu be baali bamuyitamu nga government bagimujjako nga ye kifaananyi kyawe kakati hamu ne banne balinga ba Gupta family yes si kigaziya hamu nkubulira lyanyi lyakozesa era njagala onannyonnyole hamu ddala azimba mwala oba azimba kalina oba azimba mooro ku mwala I think tuleke kubeera kiso kya mbuzi kirekerera omusi nekitunulira omubaazi Lukwago alina point ne ba investors balina point ne situation egyo mugihandolinga mutya
bw'obeera nga mwina master plan y'etown y'ekibuga baani abagaba plans ezo bavaawa antalina plan basitenginiya hamutalina plan tusooke tuwuliziganye okay bweba teriiwo gwe as a reader olina kukola ki as a person leading the whole city olina kukola ki kumusitopinga tobizimba nga tolina plan anti you see sigweka kuba city erimu ba leaders you have readers councillors bawadde obuyinza okusalawo. In fact bw'oga nti president awandikidde prime minister ajje owalukwago omuloodi abasalawo babeera mu mmwe bakansala b'abantu kuba babatuma naawe meya ebbaluwa balagira kugusa nsonga no ebbaluwa weekweregamba nti nze ndowooza bwe nti ebeera opinion kati mwe abakulembeze abali mu ebyo abakiikirira abamu mwe mutunuulire kwammwe njagala abantu abakulembeze balonda si bakinyumo. It's to make a decision for you which is good. In fact Obi wange Lukwago bwabeera nti yatuuka mu council ne balima bandibadde bafuna full engagement before they make a decision. Ompulira bulungi yandisoose kusinkana bakansala no ne bakansala nabo balinga Lukwago balisabye technical report ne baga nti abaayi ekintu no kye tulimu atolo mukama wamwe yawandiika ebbaluwa anti yagireta mumwe kamalirize kamuko kakano nze mali bantu bangi bali mu makomera ng'ekibatutteyo kwekwasa bbaluwa za president Yoweri Museveni. Ebbaluwa za president Museveni kakakoza bwagambye is an opinion bannange mumalirize ensonga eyo kakati tekikugaana kukozesa bukugubu era bakugamba kikole mu mateeka oba president Museveni ayogedde kikole mu mateeka tomwekwasa ya bamuwadde petition namugamba bannange twali twagala ensonga eno etambule bweti akati gwe avunaanyizibwa wenna wansi togeza n'omulundi ogumu okole ekintu outside the law kozesa amateeka ago ne office kuba tawandikidde muntu wa ku street abawandikidde omuntu awucupayinga office akati kozesa office yo kozesa obusobozi stakeholder engagement zona tuze enkiiko ogusenso nebe kiba tikisoboka mubuulire nga mumaze okumunya mu nsonga kyoyagala tekijja kusoboka olw'ensonga zino wammanga era kikiriza kakati bwe mutuuka mu mbeera eyo as readers Kampala mugimanyi bwefaanana mugimanyi Honorable Mr. Lukwago agambye meya nti yayogera nti ebizibu bijja kukola ki bijja kujja era ne bijja obuzibu temugamba nti president obuyinza mubuyina obusalawo ne muga kino kyetokukwata era ono alina netteeka erimugamba nti bwe muba musazeewo mu kanso nga kino tikikiriziddwa oli bamutwala muki mu mateeka niyo owulira gye badda beetemamu emirundi egi ebiri n'obuuza omusajja ddala nga inginiya gwe mwina mu department zammwe technocrats ne bagaana okuwuliriza n'ennema. That means baba tebakoze mulimo gwabwe either wabeerawo corruption oba wabeerawo ekitaliiso omulodi nja kuddira omulondi gumu ekamalirize nti embeera eyo njagala okulaga ensi kati ekyuka. Nakola public sector mu Singapore erina omukutu okuva ku side eri ya Indian Ocean gwena ne Antarctic ne balina ne underground supermarkets from here up to Entebbe ng'ovugiramu emmotoka naye nga bali wansi waki w'amazzi. That means ku technology olwaleero aliwo bw'oba oyagala okulifominga okozesa avenues zonna ezitasobola kukosa Mr. Lukwago bagamba abasuubuzi nti ogenda kukola twetaaga okumanya kuba obuyinza ffe tubina twetaaga ogenda kukola ki era tiwali sirowooza nti ali mu Kampala akola ekintu without the authority of council nga temanyi tekiriyo tokirowooza if it's there then it's wrong kuba balina obuyinza n'abakola supervision yonna mu Kampala n'amateeka bano bagayina agatwala n'ebitiyo kakati ebintu bino byonna biraba bye tulimu wano
binyumira nnyo president Yoweri Kaguta Museveni ng'abantu bafa no enkulembera ya president Yoweri Kaguta Museveni yatabangula ofuge ngenda kuginyonyola abazungu bali bajja bayita enkulembera ya divide and rule naye otono tuliko tuli mu symptoms zetulwanyisa cause tabana kugitegera jeva bwe batuwa ekigambo decentralization ebiseera ebyo fulakibwa definition era nga tukakasa nti obuyinza bugenda mu bantu omusajja yali Sali minister of local government ebiseera Bidandi Sali najja ne local government act abasanga gye bataategeera ebigendwa bya ifratoza nti zikulungamya obukulembeze buno obwa local government nejja ereta confusion mu decentralization etya yakuliyetinga ffe ba politician era ngerowoozesa abantu ba politician si bayivu tebategeera bo baliwo okuyambibwako abayivu era beeta ba technocrat buli omu ne bamuwa emirimu gye ne bayawula ba politician ne ba technocrat engeri gye bajja mu buyinza ne bafulumamu kati lwaka bakuliyetinga conflict already ab'amaanyi babiri buli omu atya munne buli omu taminaako obuyinza buli awo okujjako ba technical staff okuzannya movie nga bagizannya eri bannabyabufuzi eya sebosebo owekitiibwa onalebo sebo lodi meya naye nga bakimanyi nabo mu mitima gyabwe tebazannya firimu obuyinza abamanyi gye buli bakweta tawuni kiraaka oba kati chief executive whatever ono ku KCCA naye ng'obuyinza alina buki naye ng'era amusongera ku kitabo nze siggondeeta wano ate siggonzijawo nolwekyo ebibi wadde nkuyamba buyambi n'okulyetinga embeera nga ne meya bw'aba yeetaaga alina okugondera tawuni kiraaka for example yanomu amafuta agamutambuza talina mugenda nnyo kiwanvu ne balyoka bateeka akavuyo ne kalyoka kajja mu bukulembeze ekiri mu KCCA tewali nnyo njawulo n'ekyo president yakyogera lunyolo yakamala okukyogera simanyi lwaki ono bakyerabidde nagamba nti nyamaawo oyo rodi meya mu buyinza twabumugjaku ayambala bujegere obuyinza takola ki that's the fact tibadda mu kitabo abasajja abalwaze bemogerako ba technical staff kati ejjogo eriri mu KCCA ejjogo eriri mu local government zonna kabe ofente mu municipal council likuliyetingibwa president Yoweri Kaguta Museveni nga yiyambiza ekitabo kya local government act nobeerawo nga nemmeya tominaako obuyinza twogera ne tenda kakati meya tamana gye bazigabira ogera kumachanga komiti yetu okwebye ebintu wena kulingiza na kulingiza na kwegayirira abatuulayo banange munyambire kwa vubuka abange nobuuza kati government ekigambo decentralization ekitegeeza ki obuyinza bwa meya bambi bulikomawa babasaba akaluba na alina manifesto asuuza n'abavubuka abe nobawa emirimu naye ani alina obuyinza obugaba n'ezitenda zimbira nimu ffe ntebe badde ennyumba nab'enkya n'eggulu tukera ku machanga ate n'abajiwadde abantu bavudde mukono nebuuza bino bigenda bya decentralization ne kubanga tawunikira kale n'obuyinza bunene nejyabikolera oluusi bambi musajja atu local government leaders bano tebali nayo babajooga kali eri mu Kampala bamafiya abeeta abagagga abasuubuzi bajooga local government kubanga oyo anankola kirukwago zogera ne president butereevu president nawandiika ebbaluwa tawunikira kanayita buyisi bano ngaavuga kino okuba mu nkola kubanga president yaragidde okukiteesako okuba kutono kubanga n'obuyinza bwennyini muganda wange buli omu abwewulira tewaliwo checks and balance zaaliwo edda nga nina obuyinza obungu batawu CBS ampuliriza tukomyewo nate honorable Mbwateka obadde owumbawumba ku nsonga eyo mbadde nkyanyonnyola nti obuyinza bwe bwatuddukako bwe butyo gino emirimu gyetugenda kugyewala ogeza enginiya w'ekibuga yandibadde awuliriza ebigambo bya meya waffe for example nga ye mukama we balimbalimba naye nga yamanyi mukama we ejyali bamukolera bukubiza essimu nti jangu wano waliwo omulimu gwetaaga okukolebwa olagiddwa okukola ABCD genda otetenkanye gukoleddwa gutya ye lwaba eno okutunula kansala ki sipiika ki gwegenda okuyita mukola nti omulimu gwa bakama bange gutuukirira so bwebuze tulina nti abagagga b'omu Kampala baleese ejjoogo ku local government kubanga bamanyi obuyinza gye buva era senga ogoba obuufu bwabwe obalaba nga bayina bugguka mu State House obufu bwabo bonna bayita ba investor abajoozi buveeri akati obuveeri mugamba ajogera ni town clerk ye wange oba director wa KCCA yinginiya mwite wano babuza ne meeting ne atategedde nagamba yinginiya yavudde wano executive director ne bagenda ne basisinkana omukulu Samoya n'abawa instructions kino kibeerewo kati bambi babatikka mugugu kulaba ku implementinga kati meeting emulodi gyayise ku manda kumala biseera egenda kujja yes naye nkugambye obuyinza gye buva babumanyi bonna buli mwatunulira munnaati nti yesu obyogedde bituufu naye nange nomukama wange yandagidde kukola kino kakati nkole ki mpulire lukwago byogera bituufu naye mukama wange ngamba nkole kino ye mukama wange asobola okungoba negwe lukwago togenda kungoba
kakati nkola ekibo bagoddawa era osigala kutetenkanya kola babutya bo implementing bw'oteeka mu nkola ekyo mukama wo kyakulagidde okupushinga so singa lo gavumenti yali yeetaala etengereza abasajja bano bamenya ne bano obuyinza obwenkomeredde n'engini ono abawuliriza meya bwamulagira ekiba kiwulira nekakati mwami kazibwe obwo babubajjako nze obuzibu bwonna bwendaba buli bumu kiri kimu nti tuleke kubeera amata gayiise abantu banabeera ne molodike ne bonoba oyina etteeka ne boba toyina kati mufunze tukole nzanenya solution amawuliriza kandi abakulembeze abantu betugendamu tubanonyamu obulungu olonzi omuntu likodi yembi nedda wait dakiika emwemu yes nga likodi yembi byojja okusanga mu city council nti meya ayogera kino kyekituufu bano baleese babawadde dde ekyoja mulimu kino si kituufu kakansala bagamba yawandiisa ebbaluwa nze nasagala very good kimbadengedde okuddamu bannaye njagala tukkirize tugaane bwana dok bwaba akuwa obuyinza no leka tuleme kulimba bantu tebakuwa buyinza oyo akungamba nti resolution zonna implement mu madistricts council temala kutuula neragira kaawo tetuula tebazikola ekizibu kiri kimu nze saagala tubikkirire ekizibu kiri mu molodike y'abantu abakulembeze betulonda bakulembeze kyekizibu kumutendera ki gwonna kubanga nze saagala nkulimbe no mpulira kubona nabadde ababaka ba parliament bagendayo tebagendayo kwogwomwala what report did they give kakati kamalize bwesibudde bwolikammalirize bagendayo era gyo nawulidde bakuba endeka mwoyo ndi president yaleeta budget ate ne bagiyisa ogwokuba ntugikiriza ani buuzi ono honorable Lwago yali mu parliament nga what is wrong mu parliament zaffe nga tetukkiriza era naddeyo ne bakkiriziganya naye bw'onoolonda abayabayaba ebyo ogenda okufuna Lukwago agenda kuyimiranga wali abaayo omwala gugenda kutta bantu gutaba bakansala ffe twafunye dde ekyoja mu miro gugende kakati nze kyenjagala kyekino ono agambye nti abakulembeze abatalina ki naye nze kyenjagala okutunulira nti ebigendwa agamba njogedde mabega eri nga ntandika genesis y'ebizibu bino gyevubutuka yonna ogenda waba ku piramidi esonga ku president w'eggwanga eno kati bwaba alpha and omega kyenjagala nkukakase kino nga naye akimanyi bulungi kitumwagala ye yennyini asooka okuba yeteekemu ensa nga president w'eggwanga twetaaga political will mugire ekintu awatali political will twali kisobola kukolebwa olw'ensonga Museveni yayingira mu buli institution kabe parliament ayogerako abimanyi fe parliament tuyisaana okuyisa budget mu parliament Museveni n'agenda amalo gisomera eggwanga ekkololo enkya n'agyegala bubi n'agigana tagisayinize era nabuuza ekibuuzo ekisooka nga mugiyisize bubi president yasomedde eggwanga bajeti etali ntuufu nga mugiyisize bubi uliriza sikampuza akantu kano kakulu nnyo twetaaga political ya president Yoweri Kaguta Museveni mu nsonga zino ye yennyini asooke yeekole ki yeetekemu ensa amanye kyagaliza eggwanga lino aleme kuwuliza buli maafi yajja ku mmeeza ye n'eddiiru juli abalamu president yawandisa ebbaluwa waffe mu kibira walaye nga twekalakaasa ekitubulu nga wakibadde investor abakulembeze ntuufu tugamba kati president abeera wa obuzo tulina bwe buno nti kati baddira bonna bamafiya bonna badduka mu state house ebbaluwa gye ziva eziragira bwe muteerwanako mumaliza mukoze eki twagize tusimba mu kibira emiti nga tulwanira ki twalabye ku bbaluwa ezo nga minsi alagidde bajjadde omukyayina ngeva mu state house so nebino bino bitumwe mu KCCA obuvuyo ne buno obujozi bwa investor bano ba amu n'abalala buvira ddala amaanyi amanene agava waggulu eri wa president senga president yessaamu ensa n'abane political rule okutereeza Kampala ng'abantu betuyayana ffena n'alungamya kubanga ye yenoonera ekintu kye akitereeze so president bw'asigalawo mwe tubalondera bwereere yakyogera mu kamwa ke yakyogera mu kamwa ke mbwate kamwa kyayogera tekisoboka anansonyiwa ekyoga nti president Museveni yeekube mu kifuba ekyo tekikyasoboka atakyasobola agambye yakozeseza kigamba nti yezzeemu ensa ekyo kyekisinga ekyange kyekisingako ekyo tekikyasoboka tukkirize obuyinza buli eri bannayo nze gwolaba ku lw'amabira bantwala paka luzira ne bansibirayo ku demonstration y'amabira naye tuyina era ke twataasaawo ku mabira obwo obutale bwankomyayo obwa sente bali ku ddembe Lufula ani Owino Agondi Nakasero era tulina bye twataasaawo naye obulamu nali mbuwaddeyo nga bugenze so bannakampala bannayuganda
tulina kusituka njogedde ku Gupta family bino byemwogerako bano lika yes bano boyogerako abakozesebwa bwe bati abo issue yeri secondary eri primary ye Gupta family ba Gupta brothers babateekako akazito paka lwe bakwatibwa paka e Dubai ababunje babasibira omu yabula n'okubula tulina kuteekawo mbeera nga gye bateeka ku Zuma gye bateeka ku Gupta family ne tusobola okubaako kye tutrasa ne tukyusa kankuwe ekyokulabirako wano twogedde ku parliament onayogera wano yesu olutalo twalirwanya era tusobola okulwana ne parliament yennyini nefotooka ensonga nga ziremye mu kansa ewange nga zigayegaye nenzikiriza nti wano sikyalinawo solution nasituka nenzitwala mu parliament nenga akanzitwala ewasingako ne tugenda mu parliament ne bazikwasa akakiiko kakosasa akaseggona n'atuwa olunaku oluziwulira nensitula wuliriza nensitula fayiro bweziti obujulizi biki byonna nentwala amabaluwa agawandiikiddwa buli kimu okutuukayo nga speaker Anita Amonga awandiise ebbaluwa nti gwe Sseggona ebyo biveemu ntaddewo yagamba nti ataddewo akakiiko aka fact finding committee akakulibwa Kimosho kaliko Panado Mugema kaliko Kibedi Nsegumire n'abalala bana bali wana babiri baseseka sabawulidde amanyago basesewo akakiiko kasembayo okumpandiikira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda ne kaŋŋamba nti tugenda kuyita n'okutuusa olwaleero nempandiika amabaluwa n'okutuusa olwaleero babivaako bali mbululu kakati eyo ekkubo ne libafu erya parliament era sibasubirayo kakati ono Kigundi byayogera nti Lumumba nti Lumumba agenda kutuuza akakiiko ebyo ndaba nabyo ngebyekigumaza kubanga nakali akakiiko akakimosho kajjako ku ground ndi fact finding era obatuukayo batambula na hamu wali ya Miss Kigundu nga balinga abaze ku showbiz ne bamaliriza nga ebigambo byabira baga kino tetukirabanga bulungi ne batandika kuwaana molo ezimbibwa ku mwala gwe na Kivubo Gupta family era byekola byali erubowa kutaka lyerubowa akakiiko ka parliament kagenda n'okunoonyereza ku ddwaliro lya Pinet eri akateekebwa akatabali kakamu n'obuwumbi bina akaseera kano ne bagamba wano muveewo babatwala miggo so bwe tutasitukiramu era kyovula bangamba abasenti bali ku ddembe nti mmwe byendaba wali mu stehoro mwe muddako nga bajjawo bapaka yadi ne bakaaba ne bajjawo abantu bonna bebaze kati essomero lya Financial Settlement ligenda hamu atwala Nakivubo Settlement atwala senti bali ku ddembe atwala Nakivubo Bulu eyo nakolide egenda so banna Kampala banna Uganda zino assets zaffe so nga maliriza ensonga eno gye njagala okukubira manyi hamu yetayinza naye kwekuba mu mutima naye neewuunya omutima gwalina ne weebaka otulo abantu nga bakaaba ekyo nkyewuunya kibirigese bunya njagala nga tetunava ku point eno nga tugimaliriza sabe njagala kusaba ne wezera ba seconds asatu agambe nti akakiiko ka Lumumba bwe katuula kagenda kuyimiriza ebintu bino obo buyinza buyina sebonya anti uliriza enkuba etonnya kakati omusuubuzi ali mu dduuka wali ku Nabukeera ali ludda wali ayebuuza ntekeyo mali yange enesooka okuba yagitutte kati ateekewo endala era ikuba etonnya egitwale okubiyimiriza okugula baggulewo amazzi gatambule ebirala tusooke tutuule mu nkike za compensation abantu basasuddwa batya naye nga amazzi gatambula nga gayita mwala ekyo hona bwese bonya tasobola kisala lindako n'ekyokubiri Lord Mayor ayina abakulembeze bonna abava mu division zonna emergency mwe kennyini once you are a leader you provide the solution yes ntudde nakisa olukiiko ku Monday that's it Nesagala ogambe ogambe wekwasebe obuyinza bonna obufuga bonna amayise ku na
muleke kwekwasa balala obuyinza abasajja mpadde omukisa okubakunga obayitidde wano si wano amabaluwa gye gali yes nabayise kusiteholu n'abakulembeze b'abasuubuzi n'abasuubuzi abafiridde mariamu ku mande essaawa nnya tusinkane ku siteholu tusale amagezi kono bakakoza Tanzania gye wakava tugende ku Tanzania ena history yayo ne njagala ffenna bali mu byobufuzi tukkirize oba tugaane nti buli mbeera yonna ejjawo ekyusa omukulembeze okugimanya to be flexible and to be very accommodative ne patience. Tanzania awangudde ne 9-8 ku 10 Tanzania history yayo 2-7 ku 2-7 anti history ya Tanzania tebafunangako bizibu bye twafuna ompulira history ya Tanzania tebafunangako bizibu bye twali tufunye mu Uganda wa so bakitwala for granted nti nga bwe byali mu 6 bye byali mu 7 9 na kati bwe biteekwa okubeera because you can't convince me nti bwe ateekawo democracy ng'okkiriza mulimu nkola ya bibiina gwe tosobola kubeera omu nga gw'olina opinion. It cannot happen. You open it up n'omanya nti owayi ngenda kwesimba naani kuba buli party bemaze okukola constitution ogenda mu bantu naye buli lw'osuppressinga that group n'otagiwa chance. The only thing you can do bw'obeera leader just you control violence nti omuntu takolera mu mateeka bw'aba akola ekintu ekyo kubanga oyinza okwandiconveniencing abalala. What happened? Bano bakitwala for granted nti olw'okuba kyama kya mapinduzi yebeera y'amaanyi yesinga era twagala mulala ayogere. That building up bust gye eyabulabise Tanzania yavudde mabega tiyatandise eggulu yavudde mabega. If you read the way how the Sokoines engeri gye baafa bw'osoma ba Sheikh Karume bonna bw'olaba conflicts ezibadde munda eza mainland ne Tanzania ne Zanzibar, these are things which are happening. Bw'obeera omukulembeze today, the environment dictates the trend of the day. That's why you are one mu Uganda olwokuba twafuna ebizibu bingi. Museveni bw'aba wali bano bamuyita dictator, naye the only person who is very accommodative mu region wano. Kankoye ku kino ku kya Suluhu yes ye yakomyawo Tundu Lissu ujukira bamukuba amasasi 15 na Tundu Lissu akulira Chadema ali mukomera n'agenda Mbwanga Ngose Samia n'agenda Budachi n'ayogera naye n'akomawo ne bagamba tulina code of conduct bwoba wakweta bamukulondo giteekako omukono oli n'aganze sigiteekako omukono kati awandiko zote tebeera solution omukulembeze yenna buli owabeerawo omukka wateekwa okuba nga aliwo omuliro you engage you engage. Wayinza okuba nga alina opinion ntuufu ng'eyaga kuyamba ggwanga lwaki ogigaana mwabanupu temubamye ssente kubanga baganye okujja bagamba nti essente zonna eziva mu twezale zirina ebisiraani tebeetaaga na kuzimanya tebakiisa wano kati baddamu beekubendeka mwoyo kinkugee nti mulonde abakulembeze nga bwayogera ekintu Tanzania ogambye engage lwaki wano tokozesa kyekimu bakkiriziganya iPod etuula ebibiina byonna ne bikkiriziganya ne bagaa nti bannaffe abaganye kisalibwawo omuntu omu kubanga buli kibiina ekiri mu iPod kifuna obwa chairman ne batuusa ne bageneratinga consensus. By the way, iPod mu 2005 okukyusa okugenda mu bibiina twakola benchmarks mu government endala Ghana where gye ba practicing segekitu nti waliwo common ideas ezikwatagana ku nsinga tezikwatagana bibiina nga mwenna mwina kubeera na common voice kobere wa DP kobere wa UPC kobere wa NRM waliwo ensonga eziba zikwata ku ggwanga nga mwenna zibaleetera ekizibu okukola ki. So ogamba omukulembeze we yawuliriza oli aganye kuwuliriza buli mukulembeze yenna wabeera kabeera America lwaki Trump olwale yagenze nateeka na negotiatinga n'Abawarabu okuzayo emirembe mu Gaza oba China ateesa ne China. So buli mukulembeze yenna buli environment webejja how do you deal with so it? Kati Tanzania obeerayo abantu bekalagaza okumala ennaku 3 babadde baagala kulemesa kulangirira bino n'ebirangiriddwa and the problem is one you see ate Tanzania tebawakanya bivudde mu kulonda no or the problem olwetandise tebagenda mu kooti anti kinkuga nti problem olwetandise the only way out kati olina kusala magezi that environment ogivaamu otya era nga tukosezza kuba buli lw'onoogikola okunyigiriza okukosa
you can njaga kuwa ekyokulabirako lwaki kati violence yali mu 2021 kateriiwo kalute kana bakugwa tikana naye lwaki teriiwo because mistakes ezaakolebwa mwayigiramu of course munkyamwe muve ngolokofu why people now masasi kutuusa kalulu kugwa no I don't expect it kuba buli muntu paka 15 January buli omu ali free kati yagaso afe nage mwagula anti nchire nkubulira nti buli omu buli ensobi yonna ejja mu kintu buli muntu agenda kusaba akaluluke atebakasaba abapira mwe bali batula mu lusaniya n'olaba saniya ngejjudde oyo naye naayogera ebina bugumu mulimu n'ebifi by'ennyama ono omulala waliwo gwe bawadde yenominating banga president amaze omwezi mulamba tavanga mu lujja ne besikoti abayina oyo naye yali gesitalinga nga president abalala batandise waliwo omulala gwe nawulidde nagabo yabadde mu Kampala naga please bw'oba okkiriza oku-opening up ku democracy gulawo with the limiting or controlling and tewabalukawo violence esobola kwonoonera balala abatali interested bw'obeera mu control ampuliriza omulungi tukomyewo nate bannange tuwuliziganye tukwanjulira Luke Solar Power balina kalonda yena akwatagana ku bya solar balina battery ya solar empya gye bayita super capacitor ewangaala emyaka 45 balina enteekateeka eri amasomero malwaliro banka n'ebitongole ebirala singa oba weetaaza amasannyalaze ga solar single phase oba 3 phase ku bbeeyi entono balina kamera ekika kya kalavu era ekifaananyi kya kala mu nzikiza bakuwa solar mataala 4 ku mitwalo 9 solar okuli TV ku mitwalo 75 beekwate ojja basanga Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road ekisenge namba 7 e Kampala basangibwa Lubaga Road G1 Hotel oba okube ku 0758 5 M9 bw'oba onoonya bibajja okuva e Turkey, Dubai ne Hong Kong nga bya mulembe ddala entebe eza leather dining ezeetooloola emmeeza eza marble sideboards fridge n'ebirala nkwanjula BK Classic Furniture duuka lya mulembe Masaka City likuleetedde ebibajja eby'omu nnyumba byonna ku BK Classic Furniture ojja kufuna carpet ez'ekyoyo okuva e Turkey ebitanda n'emifaliso egya high density wamu ne spring mattresses eri ababaluma omugongo balina ne office ya furniture ne curtain ez'omulembe essuuka za cotton n'ebirala bingi basanga wa Masaka City maaso ga umeme bakubire ku 070M 63MM 29 Simulo Seeds ekujjukiza gwe omulimi w'ennyaanya ntuwekwate Stone F1 ennyaanya eyo ebala ttani 35 muyiika egeja grams 100 ku 150 egumira kiwotoka era tetawanyizibwa ndwadde ebeera ng'omunnyo ate ng'ogikungulira ku nnaku 75 balina n'emboga Glorious Star emboga Escas F1 green pepper Crusade F1 balina emboga emyufu broccoli cauliflower kasooli ng'akula mangu n'ensigo z'omuddo gw'ebisolo ojja kubasanga mu Container Village GB Plaza shop namba emu oba okube ku 0706 700M ne 070M 2475 7M tova waka ng'omwana talidde ku Prestige Margarine ajjudde ebirungo naddala vitamins okuli ADE ne B12 bijja kuwa amaanyi mu lunaku abaana bagulire Prestige bawomerwe omugaati ate bakole bulungi amasavu mu Prestige matono ddala ekikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu osobola n'okumweyambisa okufumba amandazi chapati n'ebintu ebirala bingi ebisiike maduuka gonna mwali tuukayo omubuuzi hono bukakoza wanjisebo kakati njaga kumaliza n'eyo point nti ffe Uganda yafuna ebizibu era tuli mu kalulu njaga kusaba abantu ffenna abakulembeze nti ekyalabikidde Tanzania si kirungi bayokeza railways bayokeza airport tebanayoke airport I mean ba vandalizing ugundi petrol stations nakati bikyagenda mu maaso zindoza n'ennyumba ya speaker sagala mbere nnyo fake news I don't know but ne tubira ku mawulire naye nze kyensaba nti Uganda tuli mu kalulu ebisinga ku mutimbagano kuliko fake news mu okay. sagala tumugende tuli mu kalulu tudde bannayuganda mu constraining yourselves okubeera nga tulina discipline olendo omuntu gwokola ki gwoyagala omuntu atali interested
nzira ntera okujja nnyo wano ne mbagamba nti Lukwago bw'aba atunda byennyanja nze nga ntunda nnyama njaga kumugamba nti ennyama yesinga okubeera mu proteins yesinga okubeera mu calcium ebyennyanja temuli naye nze omuntu ne bw'aba alina pate gyali simuvuma njaga kumukonvisinga bukonvisinza jenze gyenkola ki gyendi naye bino ebyogamba atompagira kuba ekikonde please ebyobufuzi is just a debate it's idea sigamba nti omuntu olina kumufosinga akkirize gwe kyoyagala kyotayagala okikole ki okifune so nze ndowooza nti olwaleero bannayuganda eddembe olwaleero mu kalulu kano ketufunye nti tukagobereze mpaka ku nkomerero wabale nnyo honorable Mbotekamu tuyiga ki mu bino eby'e Tanzania kabadde akazingako emirembe ku bigambo bya mukulu wange ono Kakooza kituufu ebyobufuzi muzannyo gwa bwongo abantu baffe bagenda bagitiriza obusungu era benda bibiri mbannaffe banneiba ku muliraano kaso suffocating ennyo omuntu ne mu magye baba training bagamba omulabe muwenga escape route abene fall back position buli kaseera okwewala ebiyinza okuddirira oba olyawo ebibi mu kaseera kano mbiraba waffe entebe njagala kwogera ku ntebe gyemmanyi famu tebatukkiriza na kutimba bipande fitini Morocco baza amagezi avuddeyo zo babijjawo na misana katuluka mu ntebe ng'ebifaananyi byaffe ab'opposition tebiriiwo naye Kakooza akyogedde bulungi nti nga buli buzannyo bwa bwongo buli mwadde alina eddembe ate tuba mu ssemateeka freedom of association freedom of the association nabo ddembe lyange lyabwe bange okubeera n'ekibiina oba okukivaamu nze nsuubira nti bannayuganda bonna b'omukisa babadde bakikoze naye ebyokutulugunya abavuganya nakyo si kirungi nakyabyeko Arusha kyo kyasuseeko ekiri e Uganda tusaba nti waffe Uganda bongezi kulongoosa kiki kyewalabye Arusha okuva ku Kilimanjaro airport kutuuka Arusha toyinza kulaba kipande wadde ekyopposition mu kibuga Arusha ne weetoola bakandidate 16 ab'opposition wadde okumanya nti waliwo n'akampeyinga toyinza kunyigiriza ggwanga bwotyo noga nti kwabaka 272 opposition ogerekeddeko ebifo 2 byokka tesobola kuba leader of opposition okola gavumenti tebasubula ne baga leader of opposition nga yekamala byonna tebalina sodo cabinet gamba ddala wannakyemala ate buli munsi mu kiti ekyawaggulu tusaba mukama atusaasire temate kutuuka ku omu leader of opposition n'omulala whip ate baminisa basado minisa batolina ayekire Tanzania Uganda tusaba nti tubadde kutuukaawo abanoonya obululu batulekeze entebe waffe banoonya ebifaananyi bya ku luguudo byetaddemu sente nyingi bino bijjirwako ate bajja nemisana okumanya bajooga napakinga emmotoka alina n'emmundu kati batwale tulina omuze nga tuga ku mitwe baba bijjako kati abantu abadde babyanika bwanisa okulaga kandi twe gwayagala nakera ku makya ku dduuka ali n'akifunawo ekyakajja n'emmotoka n'agipakinga wali n'akitwala kitala ku pick up n'emmundu abantu ekimu abamu twebuuza either abantu balamu oba si balamu ekifaananyi kya Honorable Lukwago ekyambwatekamu okyagaza kikoze iki by the way teeka bano balukwago twaliisa balimu kati yogera kuno ku basirikale ba SF sentebe kugamba yenna naye muntu bona etteeka ligamba nti ekyo ekifaananyi bakukwata ng'okizi bakusiba emyaka emeka kanko information aba SFC bayambuse waggulu ku billboard ne bajjayo billboard yange ku Kaleerwe bonna bantu intention zaabwe nze sizimanyi wama buli muntu yennazi etteeka ligamba kokwata ekifaananyi kya Honorable Lukwago ekyakakooza ne bakwata bakusiba emyaka 6 mu Presidential and Parliamentary Elections Act ebyo ebifaananyi gwomu ye kankubuuze omutwego ogugamba gutya oyize ekifaananyi ekitegeera okitandika okubadde osubira okuteekateekolo lyasomye ate bakola ki bebayuza kankubuleko ekiri entebe n'obodaboda okumuteeka nayambala wambazi reflector ng'akalukwago n'abanekasoma netakusetawo swali kimukubya emiggo bamulimbalimba ne banga bamuwadde omulimu bamuyingize munda bamubuuza kino kyekiri ku pikipiki eno sitika yaani nemukubya emiggo waliwo amateeka ate kati abalina okuteeka amateeka mu nkola ate bebaminya amateeka ago bwe buzibu tulina mu ggwanga tubadde osuubira nti ye mulamuzi kanzirukire yantaase yakulembera n'abaana n'emmundu n'emmotoka bajje bajjeoze billboard billboard eri mbokadde kumpi 10 nojja n'ogisalayo n'ogijjayo muno nogaa tugitutte awo tutuuse tusaba ndi ndowooza tutereeze nga bwagambye nti baayiga mu 2021 bana kye batereezezaamu bongera otereza tunyumire demokrasia namwe nga bali mu opposition mugamba abantu bamwe fujjo balikendeeze abaffe tebalina fujjo munange omuntu atana mundu okole fujjo
bano bayine fujjo bamasaba violence laba chewane mu bulijjo bayina buli kimu kati wafu gorena mundu okolotifu twayogerako eri emabega ku nsonga ze Tanzania noga nti abatwala kimpowoozi abafuikiriranga mmese kati abagusiza 98 ku 100 98 ku buli 100 Nyerere yali beatified kibera beatification beautification yalangirirwa mu lusero abatuukirivu nga saint era mu dini y'abakatuliki saint abeera muwolerezaawo Tanzania omuwolereza waayo Nyerere gwe basigaza kati tebayinza kgenda mu kooti bakisiba nti ebirangirirwa byankomeredde East Africa teyinza bayamba kubanga mugimanye ebigirimu African Union kirabu y'ababbi tegenda kubayamba sadaka yabaddeyo ye nekakasa n'ebyavuddemu ye yabadde ne European Union n'abalala babuzavu ababaganye nayo yo sadaka ne bagikkiriza nebeerawo ye nekakasa ebyavuddemu kakati tewaliwe bagenda kufuna ssuubi badeyeka omulereza waabwe yani Nyerere mwalimu Julius Kambarage. Nyerere ekyokubiri nti history waabwe bambi ya ujamana buli kimu manyi mu East Africa bayitawo ku socialism ne bafuuka aba communist omucommunist yasinga okukwata omuntu obwongo noba nga toyina kyoyinza kulowooza nakola era bano kye baakozeeko akatonotono akakyagenda mu maaso mbatendereza bazira ku history ya Tanzania ku bye bayiseemu olukiiko olwajjako Amini lwatuula Moshi mu 79 ne Museveni yamala ebbanga e Tanzania n'abakombozi bajja gwekabuzibwe simanyi kyalo gyova ffe tuli bebuddu ku masaza baatujjako ku finals ffe tuliko abasingo mwe muliko sibawagira agala kwagira bagenda tobawagira tutokowe ebigwo tatakowa ebigwo nzirayo ku mboozi y'abakombozi kye baakola Masaka ng'oyinza okulowooza basajja balwanyi era nzize maze kula nendaba nti abatanzania bano naye no okutulanga balina kali ensonga Amini yajoga nnyo Nyerere naye baatukirako batya ne batuuka okuba abazira bwe batyo ne batulaga nti bo balwanye n'okutusinga wano naye nga bafaanana bwe batyo so olugendo lwe batandise luwanvu nnyo ffe gye tuyise ebyali eruweero bye bagenzeemu ebyaliwa yadde naffe tetunnabivaamu eyo nvuddeyo olwakadde kati ku jumuiya ya East Africa nayo yeetaaga kusabira kikiri e Tanzania nti omugambye Tundu Lissu nga musibe mpina bamujjeemu ne baba disqualifyinga mu DRC Kabila n'ekibiina kye nakyo bakiwanduukulula naye ennyini bulamu sentensinga in absentia alinze kalabba mu DRC Kabila ono omuvubuka Tshisekedi yava wano nga mutabani w'omugenzi Tshisekedi yasinga okubonaabona Morgan Shangala ine Tshisekedi ndoza be bamu kuba kyasinza okubonaabona mu opposition abo bali mu luse lwa Dr. Besigye n'abalala Tshisekedi yali myaka 4 ono mwana Tshisekedi tewali musubidde kola kyo kye yakola naye Kabila olwamugize n'amugamba gwe ogenda kalabba wana e Uganda ennaku z'omwezi 16 olwaleero sirumu nga 16 omwezi guno Dr. Besigye eyali Dr. wa Museveni mu nsiko vuganyize emirundi ena mukama waffe mu kibiina kya PFF agenda kubanga aweza omwaka mulamba ng'ali mu komera eruzira nga naye baamuwamba kuva Nairobi Kenya twawaabwe omusango gye baamuwambira n'okutuusa kati yeesirikidde Kenya tenyega ekiri e Kenya baba olwafudde n'eggwanga lyafudde baba olwafudde n'eggwanga lyafudde akamunyeenya akatono akabadde Kenya kaweddewo mbabuulira walabye gavana wa Nyeri nabadde naye Dubai twabadde mu Mayors Forum Kahiga oyo ne mugana egwe ebigambo ebyo yayogedde nga mukambwe muzibu nagamba atembi kakasa maaso ku maaso twabadde mu Mayors Forum nga tulina abasajja ab'e Dubai bamugobye mu Council of Governors olw'ebigambo ebyobusagwa naye nga
byabusagwa naye nga ayogerera aba Mount Kenya abakikuyu nga bagamba ntyo kakati bana abajaluwa abatunulidde babu bambi Yesu wali ali popular naye tasobola kulwana ntalo z'abantu kakati olutalo olugenda okubeerawo balonda sibira 27 teri kalulu nayo eyo teri kalulu ogenda okulaba bano bakalonzo musooka bano mukwano gwange Martha Kaluwa bano bani bayina kibageza okuzimba mama Tyangi bazimba kye bazimba eno bakalenjini bagenda kusitula buto balwanagane n'abakikuyu n'abajaluwo bakubagane nga bwokiwulira n'abantu kakati eyo muliro gwaka Riek Machar ali mukomera tumwerabira n'okuluusi ne tumwerabira nti Riek Machar South Sudan ali kugwa kulya musiyo ali mukugwa kulya musiyo lukwe vice president South Sudan jotandikiddeko wane ebiguddeyo olwaleero ekatuumu ebiguddeyo olwaleero so nkusigide ekifaananyi ekitundu kyaffe ekya East Africa nti tuli ku kyokya ne East Africa tekyayinza kutuula kutaasa mbeera eno gye tulimu ffe wano olaba tuli Mao nga bwe ndabagamba Bininga n'aseeka naga bw'ota osirike tujja kukusirisa naye onoosirisa abantu pakati era bagenda ne bagamba akalulu nga mukalaba ka kimpowoozo njagala okutegeeza ng'ogyeko lazimatazi obungi obwo obulaba kungulu kuno buyinza okuwola naye ng'ekiri wansi eno kifumba mutuku nze nafumba ku tanuulu twalindanga busubi kwaka waggulu simanyi oba wafumbako ku tanuulu eyamanda n'ekigambo tanuulu olabika gwe tokitegeera naye mulinde obusubi waggulu obwo bwa tanuulu siri mulanzi era siri prophet of doom manyi bangayiro kwago nomuzidesiya domuzidese ebintu olaba bulabi nebyo byanjogera ne ku kiteezi nabagaba nange tulekeraho okuyiwano kasasiro tujjewo ensozi zino nabanga kwago omulaba in fact katono nnyo kantegeza ab'ekiteezi nti wadde subira sente zammwe za compensation weekend naye bano bakyaganye ebbaluwa idi yagiwandiisa ezokusasula bizino just billion 2 zemwakiriza okuva contingency fund naye ekyo nkiyisizaawo kayisizaawo buyisa nti batugambye nti babadde batusubisa weekend era ab'ekitezi natula baluni bagamba bannange mulinde weekend prime minister's office esuubiza akira akuma mulimba ate muli sensitive basajja akuma njagala kuwumbawumba ku nsonga eno nti Tanzania teyina way forward natandikidde ku Tanzania nengamba kati way forward yaabwe ya Mwalimu Nyerere kufukamira senti wabwe kusaba kufuna divine intervention omuwolereza waabwe abatasi naye East Africa ekisigadde ffenna era ffe lwe lujegere lwetuluka walaba Martha nga agenda South Africa agenda Tanzania ne bamukwatira ku kisaawe Martha Karua ne banne balini n'abalala bajenzi babadde bava Kenya kudda Tanzania of course gundi bamukwata balangiridde n'ebimu nga bali Kenya abamu basaze namanga naye babadde bagenda kununa yoki kwekalakasi batya ekyo ye point gye njagala okusembayo nayo Boniface ow'Ekenya Mwangi n'agenda owaffe owawano Agatha atwayirwe ne bamukolako n'ebya Sodome ne Gomora ewa Tanzania talinayo muganda we talinayo mwanyina naye ng'alwaniro Martha Karua tewali hearing ya Dr. Besigye gy'atabeera wano era nga mukaaga tuddayo mu kooti ku musango gwa Dr. Besigye weekend egenda kati eri gye bamugoba na wano walungi tubasaba bannayuganda muleme kulaba nga abalaba katemba mulabinga firimu magamenti era kyetuva tugamba Dr. Besigye Luzira gye yeebase ali wali ne bawayiswa mu fumbiro era musiba mbajjukiza enkya neggulo capati emu gye balyako ne bali gye balyako kanzire ampuliriza tukyali ffenna mu program Parliament ya Royal Property Consultants Limited batunda poloti ebyapa bya Mayiro Mukono Chungu Estate poloti ya milioni 22 mu Town Council MPG milioni 12 Katende Estate milioni 23 Chiwenda Dege Estate milioni 15 Chiwenda Kasana Estate milioni 32 poloti eri kufuti ya 5 ku 10 osobola kusasula mu nkole ya Kibanyampolo kumala emyezi 6 bwosasulirawo bakugiramu ebitundu 5 ku buli 10 osobola okubakubira ku 078580 oba nosende kubaka ku WhatsApp ku 07005888 oba nobasanga ku Musigula Road na Lukolongo kuliraana Bukola Chemicals Limited. Exodus College yebaza abazadde ababawa abaana bongera okubategeeza nti Exodus somero lisomesa abayizi masomo ga arts ne sciences
ku mutindo gwagulu kuva ku senior esooka okutuuka ku ey'omukaaga. Essomo lya bwala n'abalenzi ate nga lya boarding era tebakoma kusomesa bya mu kibiina olwo bettanira n'ebyemizannyo. Balina computer lab, library ejjudde, basomesa balina obukugu okusomesa omwana mu curriculum empya okuwandiisa abayizi kutandika December 2025. Essomero lisangibwa Wakiso ku Hoima Road kilomita 4 ng'ova mu tawuni ye Wakiso oba okube ku 0700 43700 oba 0392 8 4 20 90. Hajabe Mukibi ne Honorable Sewungu Joseph Gonzaga babika muganda wa Peter Semakula abadde abeera Embiko ajja kuziikibwa nkya sawa 10 Kaliiro mu district ye Kalungu. Judy Mbabali n'amateeka agambye nsaba kuwabula Nyerere tanafuuka saint era tanaba beautified wabula yalangirirwanga servant of God. Webale nnyo webale ddala Council Judy Mbabali sebo kumulodi kyentondere ali mu nteekateeka ali mu kkubo omanyi bembadde ngoberera ennyo ne Beni Kiwanuka naye ali mu luserwe lumu naye waliwo okusaba okumubeatifyinga bansonyiwe mu ekyo bekikosezza Judy manyi musajja walitaji nnyo so ansonyiwe n'abalala. Mbadde nkugira ku point erinze nga mbagamba bannange ekiri mu East Africa era olaba ffe ttiimu tuzimba kinene nti kyakutaasa region yonna tuli mu masaŋŋanzira tugenda kubbira egenda kunyooka omuliro East Africa egenda kunyooka omuliro. Waliwo abadde nti yo Rwanda ng'ogitalizza Rwanda sigitalizza Burundi Rwanda bagamba nti ne boyogera wano Kagama ayinza okufuna asaba mumpeka recording yako ne boyogeredde Uganda no yogera ku Ngabire yengabira ani oli omukyala no opposition oye akatambi yako mukampereze nawulidde ayogera kwegamba ye East Africa bwaityo weyimiridde n'olw'ensonga eyo ffe wana abakayana n'ebibiina wano enkaya nezo ebibiina nabagamba identity zaffe enkulu nga bika byaffe mwe tuva nti ndi Wankima Kazibooli wa Nnyonyi naye ekitugatta wekiri bano abasajja bakazi bano bemulaba bano bakakooza bano Basebunya ne bakama baabwe bagenda kutwokya so mbasaba basebo ne banyabo tukole tutyo kuwona bakakooza wano tetuli mu kuvuga luno lutabalo lwe tuli musirwa bibiina kuvuganya nti nubwe vuganya ne PFF vuganya nani ono never luno lutabalo buli omu wakukwata wakute nti gwe kwata wano gwe kwata wali ekyo volo toga buli omu boba li candidate manya nti goli ku battlefront eyo tulumbe bobanga battlefront togisobola girekera abagisobola kubanga waliwo abajewangamyeko eno ku MP kubaki nti simanya njagala bwa kansala nayenga tasobola lutabalo luve mu debalire ka basobola balumbe wetu okutaasa eggwanga lyaffe kakati twagala nnyo okusaasira abantu b'e Tanzania wakati kyebalaba kipya 11 bebafudde webatugidde okulangirira bebategendereza bayinza okufa abangi okusinga ku bano kuba kati bakitudde nga kinyumu batulina kinyumu ate ndoza n'ebiri ku social media byongeramu okusavuwaza eri bagijjeko social media mulimu n'abazungu ababuukabuuka nga byemulaba bo tebabiraba bakulembedde akati kye batamanya nti intelligence yaabwe yafu teyakola oli eyabakoze akabadi yako campaign zembadde nzigoberera ezasuluku zirina ne ku mukutu wano era natandika zigoberera lwa bigambo bya mukulu Lukwago ono Razmataji olabo beri je kiri bugumu mu kalulu naye ng'enkiiko za suluhu ndoze ezibaddeko abantu abatono mitwalo nga bamusanvu bwezityo nga ziba nene nnyo naye manya abantu emitwalo musanvu babeera bayitirifu
Atenga tezirimu AI. Kawati baba bangi nnyo. Kakati nga ngina nebuuza mutima gwange. Kyekigenda mu Tanzania. Nga nawe okulonda kutuuse naye nga kasirikiro kaki kamaanyi. Akati ekyo tebamanya nti oli ku lunaku lw'okulonda kwennyini kwe yategekera embaga ye. Naga nti ku lunaku lw'okulonda lwennyini mugende mu street. Ekyokubiri okumanya waliwo failure y'amaanyi nti ne deployment yaliyo n'abapoliisi nabo baali bunoza buli omu public holiday baali bagenze kulonda. Abaana bagenda ottabuka okwokya ebizimbe n'ebirala nga teri aliyo. Naye baba tebakitegeera ku lusooka ate ku lwokubiri n'olwokusatu. Anti kakati okuyitandika okuyita deployment awo hurriedly ate kiba kizibu. Kuba kati nabo bali mu byakulonda. Kati nabo duka mangu leyo ku office yambala uniform ate genda mu kifo kino olwagenda mu kifo kino ate nga plan yabo tebagimanyi. So kibaweredde kizibu nnyo. Ekyokugaana ba candidate okwesimbawo lwaki kyasinga abali ku mateeka nga bali kuba kubawala kubanga omuntu omulafu muleki bagira yegayangana muleka yegazanyi munafu kubanga omunafu bw'otamuleka kwegazanya ayinza okwanonera embaga era yagyononye. Ono Basebonya. Yes. Kuwe kyakulalako kyampita. Yaiva mu CCM n'ayingira ACT Wazalendo ng'ennaku z'omwezi 5 ne bamuwa kaadi ng'ennaku z'omwezi 7 ng'amateeka g'ekibiina kya ACT Wazalendo gagamba okuyingira ekibiina kyabwe n'oweebwa kaadi ku mutendera gwa pulezidenti olina okuba ng'omazeemu ennaku 7. Kati awo Suluhu yandikoze ati nga waliwo memba awaabi. Kati ate memba w'ekibiina agamba no kaadi ab'ekibiina bo bennyini be beekolamu akaki akabadi. Bekola makapa tebategeeragana bo bennyini bekola ebintu ate ne beeropa kati nga olaba akenda baba nnyini ababe ne batula bamugamba sigwe president wawa. Kati ekyo kiteeka ku Suluhu ate tuteeka ku Suluhu naye kiri ngambi nti obutamanya kikijja ku election day intelligence yaabwe yali failure yali nnafu then kino eky'abantu abebibiina okweryamu enkwe ekyo kyabwe kati kiryange ekyakena n'atula ku banne ne batuka ku last day nga tamanyi nti bagenda mu makooti n'agenda mu makooti era ekyakena tetusobola kunenya President Museveni. Akali n'ekye Tanzania nakyo kyalimu obungodya obwo nti abamu bennyini beeryamu enkwe candidate ne bamusuula. Nkitegedde. Omulala n'agaana okuteeka omukono ku contract. Kati oli omulala n'agaana okuteeka omukono ku contract ng'alowooza nti byakuzannya. Tayagala kulonda nga tewali reforms. Anti kakati yagaano ebya reforms information mwami kazi bwe tutwala wala nabane n'aba UPC twadde ku radio ne mbabuuza ddala government yaffe yaganye okena n'agamba nedda for within internal democracy gundi twalangadde emyaka 3 emabega nga tugenda mu transition nga tumuga nti constitution yaffe olina okwesimba emyaka emirundi ebisanja bibiri nekkiriza bwe tuba tugenda kugula tuteeseganya tufune internal democracy tukugwire era ne bateekawo ne injunction etuuso n'agenda okuligestalinga electoral commission nga muga nedda ssebo oliko ki injunction kakati olawolera anenyani government naye ng'ensobi yava mu bo bennyini bebamuwabe namuga nti byokola bye bitali bituufu. Kati ekyokusatu kiri mu Tanzania munda nti mainland Tanganyika ne Zanzibar balina enteesaganya yaabwe bwe baali begatta balina ebintu bibasaawo nti Tanganyika ereeta president Zanzibar ereeta vice president naye bagivaako dda. Naye Hassan Mwinyi era yali tekirina kufuuka kyalugenderero tekirina kufuuka kyalugenderero ono alya ku luno ate nabali n'abakola ki ne balya naye kati ono yeye bwe yafuna interim n'abeera president nga munna agenze bwe kyatuuse mu kulonda flag bearer awo naye twawulirawo obuzibu kuba bandibadde era bakoze era Mpinone yabadde azze ku opposition kye kimujja mu CCM kakati awo bw'akiwakanya ne bamuma kaadi
okuddamu okuvuganya ku bwemupi. Kakati tolaba ti awo bennyini build-up ya beekuba endobo ne baddira ecupa nga bagisunze kati neyabikira ku kalulu kennyini. Kakati ebyo mu Africa tubisuubira. Mukadde wange yagendanga e Zimbabwe. Nga bwakoma watunyumiza Zimbabwe ntugamba yi amata agali Zimbabwe. Naffe twagala bwe tukula tugendeke Zimbabwe. Tugenza okula nga Zimbabwe tekyagendeka. Nga yasaanawo. Teri benchmarking za Zimbabwe. Na mukadde wange omulala nagendanga Sierra Leone abalima kooka abo. Abamba ne bete mimimwa ne konyi yayigiranga ebyo okufuteka makufuru. Sierra Leone. Ode Sanko. It was nga yoba n'abazungu bagamba se democracy. Nina yonge erina ebintu ebiri mu nde bikola ki? So munsi zaffe ebizimba munsi zaffe tuli so divided. Amadini gatwawula ebibiina bitwawula so netwerabira nti tulina kufa ku bitugatta. Kati Tanzania kati wejja okurealizinga nti ebbanga letumaze nga tulina eddembe tubadde tugumiikiriziganya. Katukomewo. Ampuliriza omulungi tuli mu kitundu ekisembayo ekya programu eno enkyalira mpuliriza okimanyi bulungi essimu zaffe zakyankalanyemu ennaku zino. Mwereza obaka ku WhatsApp 070392 ntandise na John Sali agambye nti Honorable Kakoza ne Honorable Sebunya bajjukira olugero lw'Abaganda olugamba nti Serukama Mayute gye bakuziza. Sendawula David agambye nti Meya Lukwago obukulembeze bulimu wakati era naye anenyezebwa ku bitambula. Nagana naye Honorable Mbwateka Mwanzikanya naye nti enkola ya decentralization eno naye evuddeko ebizibu bingi. Kansala Deo Kirume Mityana District LC5 agambye Honorable Mbwateka mu mutuufu nnyo mu local government batudyeka nti bakaawo n'abakulira ebitongole bakozi baffe bannabyabufuzi nego wali olabyewa omukozi nga yasasula mukama we tuli muyoleke yennyini. Bossa Dennis naga nti omulodi omwala wabula gukukoledde akalulu oyina omukisa musajja gwe ne bw'otakubisa bipande kano wakamaze. Bossa Dennis ali Kibuye agambye omwala ate gukoledde akalulu abantu bafa yafunye kalulu. Lukyamuzi Joseph agambye nti Netherland yonna kumpi eri mu kisenyi naye they go about living in such a space with the precision water engineering. Anaga n'ekyo tekitegeeza nti awagira okusenga mu ntobazi naye atuwadde essomo nti tusobola okuyigira ku budaaki bali mu lutobazi naye balubeeramu bulungi. Ni wano omulala Meya we Katabi Kalema Basamulekere agambye nti local government y'obuyinza baabo batwalako dda nebaza Lord Mayor olw'okulemerako. Soni alina Masuba agambye nebaliza Lord Mayor omulimu agukoze era abantu basiimeko. Chairman Masajja Jebbi Kiyaga agambye nti ku nsonga y'omwala nsooka nenenya bakansala abaffe okuva mu kibiina kyange abeeko baana ne bayisa ekiteeso eky'omugagga olukusa. N'alyoka zaako President yawandiika ebbaluwa ye banenyeza. Ndabe wano omulala n'agambye atya Salomo Mubiru Godfrey alina Masuba nti nga Honorable Mbwateka bw'agambye ku kya Kampala President yalina okwekuba mu kifuba. Yena yakkanyiza ne Honorable Mbwateka nti President yalina okwekuba mu kifuba okulaba enkyukakyuka. Ono Kayongo Kiriba ali Wakiso agambye agamba omulodi nti Abatanzania tebaali b'amaanyi Sabasaba ye yakola enjawulo nti naye Amini yabalagako. Nteyafa Timotheo alina Kaseke agenze Meya Lukwago mwebaza bulijjo bamuvumirira nnyo naye eky'omwala weewaawo byeyayogera bituukiridde. Obaka bw'omwe abampuliriza bungi tetusobola kubumalawo. Nagambye ono yebaza bwebaza nja kusoma abo abalina kye babuuza oba comment. Jebbi Kigundu Muzimbi Kitenga Masaka aganze ndowooza eky'okuzimba omwala si kibi wabula bateekewo enkola ng'amazzi
tegakosa bantu yawagidde ekyawo naye nga waliwo enkola. Mpuliriza obaka kanfundikire ne meya we Masaka mu muze Kayemba afaayo agambye onkoledde olunaku bw'oleese Ssaalongo Erias Lukwago nga tuwumba hono bombate kamantandike na tujja kwesa eddakiika emwemu. Byonna tubiwulidde naddala bisinza okunkwata ombabiro ng'oggyeko ebya KCC eno mazzi gawe n'ebizibu ebiriyo biba naffe ku muliraano bye tuli tuyigamu mu bintu bino nga twagala okukuma emirembe mu ggwanga lyaffe. Ssaalongo akugambye nange ng'ate muwagira nti ekigudde Kenya okufa kwa Raila Odinga kuleese ebizibu mu Kenya. Abadde peacemaker ate nga musajja mukulu alina n'experience ng'amanyi wajja atwala eggwanga lye. Obuzibu bw'endaba bannaffe boolekedde ab'e Tanzania nti bonna bakyali babisi tebalabangana ku lutalo era bali ku time bomb tikyandiyabika ewaabwe kye twayitamu wano Uganda n'ekisemu wakkoni okukkakkanya ffe bannayuganda n'amalala okuwakkana mundu ensi eggunju zattemu twagala kituuke Tanzania n'ekimmazeemu amaanyi ze club z'abadikiteta bano neobuuza zikola mulimu ki zandibadde ensaale mu kulungamya n'okusomesa bannaabwe n'okulungamya bwe tutambuza eggwanga lyaffe nga waliwo emirembe. East African naye eri mu ntalo, African Union eri mu byazi byayo, Eastern Central nazo ziri mu bizibu byazo. Bo banoonya kukuma badikiteta mu buyinza bakuŋŋaana kunywamu kacaayi nakutetenkanya butya beekumira mu ki mu buyinza. So sikulungamya ggwanga lino nankulaakulana mu ngeri ya demokrasiya tutambuze eggwanga lyaffe nga lituwa amaanyi. So tulina obuzibu bunene twesabire bwesabizi wano mu Uganda. Nawe twesabire mulodi ya Tanzania besabire. Njala kumaliza na kiro kitono nnyo mu sekendi za 3 gena mawuli. Mu sekendi za 3. Ndabawo olukwe olw'okufulumya abasajja ba senior mu politics. Atulina okumanya owa Uganda. Ate nga kyabulabe nnyo nti abasajja abakulu abo nga twogedde ku Kenya yafudde ne tukabirako Kenya ne mu Uganda wano abasajja abakulu abatuludde atwana ateese ebyobufuzi ebitegerekeka waluko olw'okubalwana bafuluma ebyobufuzi bayingize bano batuta abayiga bakyayiga obuyizi ebintu abantu abo babulabe otulaga wazimu wana basabunya mudakiikemu. Of course ab'e Tanzania nga bwetugambye nti ono modern warfare batandikako mutandike era bagenda tambula bagenda kulinnya olusozi gambalagadde akati wanu bano gundi bagambye abajjayo ebipande don't groom violence towa muntu kakwaso kakudibaga nti gwe oli ku kifaananyi oyiganya okiyiganyako ki abantu bajja genda balonde kye baagala okulonda akampeyiniza obulungi yeteeseteese nabagamba kwano chairman ategeka olumbe abantu tebalwanira mulumbe kulwanira nnyama nga bategese bulungi akati tukoza akalulu noonya akaluluko Lukwago noonya akaluluko buli omwana onya akaluluke teyeekwasa bya munne nze Lukwago simanyi ebifaananyi bya Lukwago biri everywhere kambi billboard bagijeyo anti katugambe noyo yajjeyemu yebuulirire wakati ojjayo otyemu nga ndaba 10 kumbaga tekululako musiiwu muleke okwekwasa muve ku bipande tetumanyi bwe tujja okulonda mbakubiriza akalulu kano twagala tukaveemu nga tulina emirembe bakisinga obukulu. nja kusibulira ku noti ene ya Bossa Dennis agambye nti omwala gwankoledde akalulu nedda olina omukisa musajja nedda sinza kuzina kontese jejero ng'abantu bafudde kuba ffenna tuli mu mbeera nzibu tugenda kufa ng'abantu bafiiriddwe emaali yaabwe balaaja na bali miranga nze enkola yange abantu bagimanyi sikolerangako kalulu mu nnaku y'abalala nze nawe tuba mu kuziika era bamumanyi siyinza nga baziika wali ne manga mundabiranga ddala wallahi tallahi sisobola kukikola nga abantu bali wali maziga abaana bakabira mu kitabo bakabira mama waabwe ngoganze wendi bannanga akakalunedda katono nnyo ekyo nze sikikola era wabadde abangamba nti nzikirire wansi mbawubireko abantu banninze ne baganze nja kujja na solution nja kujja nga tujjawo kibaati nja kujja nga tumenya bintu bya hamu era nja kujja wansi ebyo nja kujja yataddewo bakifeesi baagala okututta bakubya abantu naye tujja kufaafagana ne hamu mwami Kazibwe njaga okwebaza CBS again because in the debate je tutadde wano tekomwana abantu bajiwulira tu njagala bannayuganda omuliraano gwokya 2 nti tusabire bannaffe abatafunanga bizibu tebabirabanga era bali ku kipira era ekinavamu I do believe
nti Tanzania ekyo kituuseeyo kigizizza Tanzania emabega emyaka 10 so ffe bannayuganda tukyewale ezo byonna twabiyitamu tetwagala biddemu birabike akasembayo ennyo bannaayi ndi wano njogera omuntu bw'abeera mu kibiina ekirala mu convincing ajeewo kuyingira mu kibiina kyo naye tomukakabuka webale Nyawangale Ssaabasajja